Dabi omukulu ono ng'ogamba kiki ekituufu kyabala kale ebigambo bya Ashba Kato nze nganze omuntu binkwasa ennaku kubanga ndabya ddala omuvubuka eyawuddisibwa lw'ebyenfuna abasinga obungi muyinza okuba temumanyi Ashba Kato. Ashba ono byamu ku bantu abali bamanyi ku Facebook webback ndowooza mu 2014 nga telefone tenatandika kubanga telefone yatandika 2016 so yali w'amaanyi ng'ensi emutya naye ndowooza yakussa bubi akadaala ke mu kaseera oba oliawo wenkiza mu mbeera eno eriwo nti Ashba yakola byonna yainspiringa abantu bangi okujja ku intaneti yakola effujjo lyonna byonna yabikola naye yawuddisibwa tiyawuddisibwa atya baali mu lugendo nga beesuubiza ne Bobi Wine kubanga by then NUPI teriiwo People Power tebyaliwo yalina personal friend amanyiddwa nga Bobi Wine. Bobi Wine yakkiririza mu mwana ono nga Bobi Wine waba akola ekintu kyonna nga tannabuuza ku Nubian lyo baani ba Eddie Mutwe asooka kwebuuza ku Ashba Kato. Zijjukira ku webback by then nali nkola ku radio yawo Suubi Ashba yantuuke yanangamba tulina project ne Bobi Wine tukunga abamawulire in fact bali bagiyita dine oba something kitwakola Busabala oba media appreciation party naye kyatuuka time nekitandinga nga film ng'ono ye Sudi ya boy them nga yasinga obbi Sudi fena nga tuli excited by then nga bakoze batulimbira mu kintu kye bayita Paradiso oba ojjukira bulungi myaka giyiseeko ndowooza Paradiso fena strategy yange netuwuddisibwa tuga Paradiso, what is Paradiso? Ne batandika tulimbalimba Bobi Wine aguze ennyonyi kale kugamba yali excitement y'amaanyi yalina mukwano gwe enfanfe naye nga omanye ebyenfuna nti we babeera eyo wa Bobi Wine bakuza nnyo omukwano ogutaliimu ssente kati bano babbalamu we bajja bambi ne babawa ku ssente hadi pepe ezirabwako ne bawuddisibwa nti baali babiri ye ne muganda we yagenda bweru kati gwe bayita Ray Superstar temera nabatwala gye babatwala ne babawa laptop bbiri so babawa laptop tebabawa software laptop ne zifa ne babalimbalimba nti babatute mu famu ya famu yali yamuzeeyo ekisozo bawa babawa nnyana babawa miguwa simanyi kye babawa naye nti saazira bako nange so okuva ku olwo Ashba obulamu ne butandika okwonooneka n'ayogera ebigambo bingi ono omwana yafuna opportunity yafuna omukisa yakolako ne business wano ku Siteera nga bagiyita Ashba Nairo Clinic myaka nga 13 egiyise mbaserabidde nga Bobi Wine yagimukoledde era nga yateekamu ne sente. In fact that the guest artist yali Bobi Wine ne mukyala we be bajja ogiggulawo yalina omukyala ng'amukkiriza bwamuyita Sarah Bakanasa sola n'amuwa buli kimu n'amugoberako n'empapula ezigenda mu America ono ne yeekubya emizimu okitegeera ne yeekubya emizimu n'avaayo n'ateka okubeera ng'ayogera ebintu bingi oli muno gwe basaliddirwa ne bagenda bonna ku NRM gwe bayita Ray Superstar teyayogera era ye yasirika kivula nti akyabalansinga equation nti mu NRM ayogera ebintu binasigala ng'akyawulirizibwa kati ono obuzibu obwajja nti yadduka n'ekiwagu n'aleka enkota ono omwana singa yali tagenze n'amaddu ono singa kati yalinga yakulira mobilization mu NUP kubanga yandibadde yali active nnyo mu bintu bino nga alina amagezi mangi ne kati bano abantu bamuddisa bambi ngendo kulaba ali awatandise okulima ennyanya 3 ku muzigo obuzibu temumbuuziza kyanzija mu People Power just nkwade preamble engeri gyatandikamu obulamu bwe I'll come back to you soon. Kansoka ngende nkwate kunsimbiza bakama baffe then I'll be back abwenzija